Omulungi nkwaniriza nnyo nate ku mpewo za ABS TV amanya Mbanambiru Stella okubeera nga nkutuusako programu yo n'amwatulira. Nyongera okwebaza nti webale kula ABS TV, webale kulaba programu zonna ezivuddeko n'ezijja mu maaso togikwatako ngamba remote yo. Okitegedde mukwano, kakati mukwano programu eno njagala okujjukiza nti ebeera bweti. Bw'obanga olina ensonga yonna gye weemulugunyaamu nga wanoonya engeri gy'oyatuliramu omuntu oyo, wandika bwandisa ebbaluwa yo ogireete wano ku ABS TV onoonye office ya program n'amwatulira. Ontereko details zo, then ne details z'oyo omuntu gw'oyagala tubeere nga twatulira. Kyentegeeza ennamba ye y'essimu nawa we nnyinza okuba nga musanga. Tugenda kuba tumuyita wano osobole okubeera ng'omwatulira oba omwebaza kyonna obubaka bwo nga bumutuukako bulungi nnyo nnyini ddala. Bulambalamba ne leero tulina abagenyi baffe mu nnyumba nga twagala tumanye ani ayatulira ani, kiki ekitabuse leero, kiki ekiganye. Mukwano kakkana katulabe ebbaluwa yaffe ya leero egamba etya. Ebbaluwa eno egamba bweti: yawandiikibwa ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogw'omunaana omwaka 2017, ndowooza gwe mwezi oguwedde. Mujeebaleko gye mutuusaako engalo ku ABS TV. Nkulamusizza nnyo mukyala Stella n'amwatulira. Nsaba omukisa nange okunkyazaako ku mpewo za ABS TV okwatulira ayina erinnya lye yamuyise naye sisobola kubeera nga ndyogera ku mpewo, simanyi lwaki naye ekyo kankibuuke. Okwatulira kaŋŋambe omuntu omu eya bannange ebigambo binene eyakola ki? Eyammalako emirembe. Nze kankyogere bwentu, ebintu ebimu tetubiyisaawo. Omukyala ndowooza abadde n'obusungu bungi n'antwalako omusajja wange ate n'ansiriwaza. Omuwala oyo namuyamba nga mmusuza nga mmuwa buli kimu, naye yansasula kwagala bba wange kyokka ng'alina obulwadde bwa siriimu. Ani alina obulwadde bwa siriimu? Mukyala oba bbaawe? Tugenda kuba tumanya ng'alina obulwadde bwa siriimu era nga nze namutwalanga okunywa eddagala. Ebisigadde nja kubyogera awo nga mpeereddwa omukisa era nsaba omuyite alina erinnya lye yamuyise naye sijja kulyogera. Nsaba omuyite omuwala oyo abeerewo, mwatulire bulungi, muswaze eri abantu bonna. Nja kusanyuka nnyo era nnindiridde. Nsigadde nze Rita Nakanwagi, n'ateekawo ennamba ye y'essimu n'ennamba y'omuwala gwe baagala okwatulira n'erinnya lye byonna n'abiteekawo. Nnyabo, nsanyusa okulaba. Nange okusanga. Nsaba obeere ng'oyogerako nnyo omulabi abeere ng'awulira bulungi ebintu bino. Yennyabo. Amannya okusookera ddala. Amannya agange mpitibwa Nakanwagi Rita, nviridde Mukono district. Ye gwe Nakanwagi. Nakanwagi. Ng'oviiridde wa? Mukono district. Ng'oviiridde Mukono. Okay, Rita njagala ombuuliremu. Ng'owandiika ebbaluwa. Ekyakutuukako otuuke ku sseeri. Okuwandiika ebbaluwa eyo nga ndaba kimpitiriddeko. Nga kiyitiridde. Ki ekyayitirira? Nina ensonga zange wammanga zandeetera okuwandiika ebbaluwa yange okusobola okwatulira oyo eyali mukwano gwange oba eyeeyitanga mukwano gwange ate nga tanjagalirako ddala. Ensonga esooka ku byonna yali mukwano gwange, napangisa enju. Ani yapangisa? Nze. Napangisa enju nga tubeera ffenna. Namwagala nnyo nga buli kimu kyayagala nkimuwa kubanga yali tasobola kubyetuusa. Sokole wali obeera n'oyo omuwala nga musula mwenna? Nga musasula mwembi oba nga gw'osasula? Nze kennyini nasasula. Nga gw'osasula rent? Talina mulimu. Mu bufunze ng'omusuza? Nga nze musuza. Okay. Naye gye byakoma ng'ate munnange yaneefuulira yali mukwano gwange nnyo gwe nali nsinga okwagala kubanga wano mu Kampala tewali
wogenda sanga muntu asobola kukolera ekyo ekintu kye nali nkola ki nakusuza ku bwereere nga just mukwano gwo si muganda omenyeka ate ye nakola ki lwali lumu nalina mukwano gwange gwe nandiise boyfriend wange olina boyfriend wo boyfriend wange oyo yali tabeera nange ajjawo lwolumu yanyamba kusasula renti ebintu ebimu bye neetaaze nanyambako kati n'oyo mukwano gwange nga kwali yali amumanyi boyfriend oyo yali nga ajjawo ewaka yali amumanyi nga ajjawo nga naye waali ng'omuwala waali nga ajjawo nga naye waali nga naye amumanyi nti kituufu mukwano gwe nga wetubalwa kugenda out tugenda naye omukwano gwali muyitirivu nga mugenda nani ne mukwano gwange ono igwe n'omwami wo n'omwami wange ne mukwano gwo ne mukwano gwange yalinga muganda wange yalinga mwana wange kati simanyi lwaki ono muwala yakikola bw'ati kubanga yali akimanyi nti omusajja mwagala nnyo ate naye yali akimanyi ng'ate akiraba kyegeera naye kwegamba ndowooza yagala bakukola ki oba kuneesasuza saama okwesasuza nga wali omukoze eki nali sirina kinali mukoze naye ndowooza kyamulumanga we yalabanga tweyagala nga mukwano mungi nga ndowooza alaba omusajja byankolera bingi ndowooza yegomba yandiga kati kwegamba yandibadde nga yeyenze soko tuwemu ekifaananyi boyfriend we bwe yajjanga ewaka ng'ono omuwala ng'akola atya yeeyisanga atya ng'omwami wazze ewaka ekituufu ng'omuntu kale amanyi nti ono mukwano gwe gyenvudde waffe yali muwanvu kubanga ye gwe nasooka okulaba nga sinalaba musajja nakubadde omusajja yali mukwano gwange wakuki wakumutima kati kwegamba yalinanga ebintu byakola naye nganze nali sifuddeeyo kubanga nali nkimanyi ki mukwano gwange ng'akola bintu nga ki okugeza ng'okweyogezayogeza kwegamba nga wabeerawo tayagala naye aveewo ayagala nnyo abeere mu mboozi eyawakati nga tayagala aveewo ng'omugala guli naye tuviiremu gw'oli mwana muto tolaba tuviire anti kati omuntu aba mukwano gwe ate oba bina okweyisa omukwano gulina we gukoma ebintu ebimu mwetaaga okuba serious bannanga abawala n'abakyala omukwano gulina we gukoma omukwano toguleeta mu relationship omusajja bw'abazze omukwano bw'olaba nga ye muntu yeefudde mwana muto ng'aganye okukitegeera omugamba mukyala gundi tuviire mutuweemu space naye gwe ndooza naawe wasirikanga nedda saasirikanga in that singa bawa space eyo n'omwami ono abatalaba abatagenda kumulaba nti gundi nno asinga nno mukyala wange eriiso amusinga nno okubanga nga okitegeera teweesemberezanga wootyo ggwe obadde ki ndowooza yawe nakolamu ensobi naye nze nali sikisuubira nkisoboka okubeera kati ng'omwami ajja ne mubeerawo babiri mu bufunze ng'alinga ngazze okulaba abakyala be babiri era yali akimanyi nti ono anjagala kituufu ate kati lwaki kyandimusikiriza okuba nga ate yeefasa owange kale kwegamba naye yakirabanga era nti oba wagundi azze ewaka azze kutulabako nga bamanyi abantu abakulu abakosa communisense nali manyi ategeera naye nagenda okizuula nga tategeera tegeera kati obuzibu bwe bwava bawange twali tweyagalanga we nabadde nkyabanyumiza yali mukwano gwange nnyo 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 buli kyenjagala mpa bwe mba nina ekizibu nanyambako aba asobola kwegamba yali ku lusegere ddala era ng'akubeererawo mu mbeera zonna nali mmanyi nti tetujja kusobola kwawukana mu budde obwo ebitwayawukaniramu kati twali olwo nga kwegamba ng'omukwano gutandise okukendeera neneebuuza mu mutima omukwano ogwo wakati wo nani n'omwami wakati n'omwami wange boyfriend wange kubanga twali tetunawa kufumbirigana ng'atandise kambuwaza mu nsonga ze sitategeera ng'atandise okushankalana neneebuuza
ddala n'omuntu ayagala kiki ekimuliko ennaku zino ng'atandise okukyuka. Kati nga womanyi abo emukwano benyumizaako ate tuli mu ngi y'emu. Nemuyita nemugamba nemunyumizaamu biki. Ani gw'onyumiza olwo? Mukwano gwo omunyumiza nti omwami ng'akyuse. Lwaki akyuse mu mbeera bwe ziti? Alina ebintu byakola ebinsobedde binnemye okutegeera. Omuwala kyava ŋŋamba nti oyo nno gaayo omulaba lwakuba nti bulijjo nze nkusirika sagala kunyiiza naye ye muntu omubi ennyo n'obwenzi kwatadde. Nze embeera eyo nga mpitayita mu makubo naye ndaba buli omu amwogerako. Mukwano gwe yabigamba. Aŋŋambira ku musajja owange gwe nandiise omusajja atakyali kubanga sikyamwetaaga. Kati nga lwaki bulijjo takugamba? Lwaki akugamba mu kaseera ako? Yakiŋŋamba bw'atyo nga nti nno ye yannyonnyola nti nali saagala onyiige oluyakitinge simanya nti oteekewo emboozi nti nze mbaleetedde okwawukana mu nsonga bweti ne bweti nze nenjagala okyezuulire. Nemugamba naye nga mbadde sinamukwata mu bwenzi. N'agamba nanti kyekimu ekyanisa gw'olaba kukuba kuvuma biki n'okuba yali atandise okukuba. Ng'era wajja ajja ewaka n'olaba ng'atuddewo mu dakiika ntono atandise abeera ku ssimu ye nga takyanfaako. Ajja ddala mu ntebe n'abeera ku ssimu ye mu dakiika 2 yeekambuwaza atandise okuyombayomba okyamunnyonnyola by'omunnyonnyola olwo luyi kwegamba ng'ewaka watabuse. Wabaze tasobola kusulako mu kisenge asula wa mu ddiiro mu ntebe. Kali kwegamba nange neneewuunya. Sookole nga wajja ng'asula mu ddiiro. Ate omuwala ye ng'asula nga musula naye mu kisenge. Oba naye ng'asula nga fembe mu kisenge. Naye nga bba wange wabaze ng'asula mu ddiiro. Kati tugezezza omwami naye asuze mu ddiiro. Olwo ng'omuwala asula wa? Ng'alina okusula nange mu kisenge. Kati nga muswikinga mu kifo ky'okusula n'omwami mu kisenge ng'osula n'omuwala. Kati awo mbadde nkyakunyumiza bwe byagenda okutuuka wano lwe ntuuse okulya nga mpulira bintamye. Omusajja nga mbadde nkyakugamba omusajja nga yeekyanga asula mu ntebe biki. Kati n'omukwano gwange engeri gye yali aŋŋambye mwenzi biki naye nga bw'osanga ono omusajja kituufu muki mwenzi yeetaaga kwesonyiibwa kubanga embeera ze nali sikyazisobola kubeera naye. Buli kintu kyonna kyali kikyuse. Gwali omukwano gwafuukamu busungu kwegamba omunjagala nyumye naye mu buntu tayagala kumpuliriza andaba ng'ekibi ennyo eyali omulungi sikyali mulungi. Nga kyakuwaanako babysit haati bye yali andeeteranga takyaleeta nga jjangalo nkalu. Ekyo kintu kyankalanyiza ddala ekyo. Ojja otya okundaba n'ojja nga tolina kyonde nga tolina kyondeeredde oba olina kyonnoonyaako tugende mu maaso. Nga obuzibu obulala bwe bwava omuntu eyali annyamba kusasula rent nga takyakola ki takyakusasulira kunsasulira ka byonna nkola ki nga biganye nze mbyekolerako ate nga nange bw'omanyi kyali muwala nkyeyiya nga tebikyasoboka. Ngajjawo nga tasasula rent nga yatandikanga okujja mu lwalumu mu mwezi lumu ng'akusaasidde era nga newabazze ajja kweyombesa akomenkereze ng'avuddewo ng'agenze nga talina nakyakoze atya kyakoze. Kale ensonga yange badde enkulu ennyo yo ya mukwano gwange. Ebyo byonna bibadde bikyali awo lubadde lugero. Ntandikwa ya lugendo lwange naye nga mukwano gwange muntu mubi nnyo kye nandigambye ye mulabe wange akyasize ku nsi. Mukwano gwa te mulabe wakyasize ku nsi lwaki? Mu ngeri bw'eti lwali lumu najja yali aba avuddeko wa n'aŋŋamba nti omanyi Rita kyenjagala njagala kupangisa wange nganze omuwala nkuze. Mukwano gwo nagamba nti ayagala kuviira ayagala kuviira yepangisiza ewuwe. Nange saali mubi nga amubuuza nti oyagala kupangisa
kulwaki toleese ssente ezo zoyagala kupangisa nju nga bw'olaba nti ssente zakendeera oli boyfriend wange takyaleeta lwaki toleese ne tugattagatta ne tubeerawo fembi ngeri gyatakyaliwo tuyinza okuyiiya ne tukola ekirala nga tuli ffenna n'aŋŋamba ebyo tebisoboka omanyi nange nkuze ate okubeera naawe buli lunaku si kyekintu ekituufu nja kwetaaga omusajja oba naawe ojja kwetaaga omusajja nti buli omu ng'ali separate naye mugamba ate nga yabeerangawo nga toli nange nze nga saasobola kugamba nti kati ate taliiwo ate oyagala okugendera ate oyagala okundekera nkufuna n'aŋŋamba si kyekyo si ensonga enkulu ensonga enkulu nti nange mpulira nkoze ntya nkuze njagala kuviira bulamu bubwe njagala bulamu bwange kweyiiza saani mubi nange nemukola ki nokkiriza nemugamba kale ekibanga kyekikusanyula kyowulira nga kyekizzeewo mu budde obwo oli waddembe genda sijja kwesibako kale yabeerawo naye n'agenda yali mukwano gwange era nkimanyi naye kati sikyagala mulaba nga mukwano gwange kubanga muntu musiru nnyo naye sikimanyi nti musiru akyasingayo mu busiru n'agenda yagenda nembeerawo nzeka enju nenjesasulira nebeezaawo n'otandika okuyiiya neeyiiza nebeezaawo sirina mwana kenfunyewo akatono kenkola ki kokozesa kubanga tewali mu bulamu tutambula si yasoose ate si yasembye nja kufuna omulala kati nga mukwano gwange oyo neebuuza nga ku lwaki yali mukwano gwange ddala lwaki takyankubira kasimu lwaki takyambuuza lwe nasuze oba nabaddewo oba nakoze lwaki takyasobola kujja gye ndi kundabako bwe yakwata ekkubo n'agenda we yagenda tewaddamu wadde okumuwuliza yadde lwaki oba olina kyewamukola nga tokyajjukira tewali kibi kye nali mukoze oba wamuyisanga omanyi oluusi bwe mubeera abantu nga omuntu oluusi nga gwe omuyinako control oluusi toyagala atambule ekiro tomufuga toyagala akwayambale ku kintu kyo oyinza okuba wamuyisanga obeera okuba walina power okusa okumusinga obuulireko mukyala munange embeera zange nzimanyi ndi muntu mwetwaze wampisa ate ndi wakisa bw'obeera nange sisuubira nti oyinza okwagala omuntu omulala kw'okubeera naye naye kale mbadde nkyayogera nti omukwano gwange takyasobola kunkubira takyasobola kumbuuzako wabaddewa owagenzewa ewuwe gye yalaga teyaŋŋamba nti nagenze eno n'eno nawo nga tomanyiiwo omuntu gwe mwali musula babiri twali tusula ffenna naye teyambuulira teyakulagirira we yadda teyaŋŋamba gye yagenda ne we yadda nze yaŋŋamba kimu ŋŋenda kukola ki kwepangisa yakwatamu bibye n'abizinga n'agenda makubo ge kati nze neneebuuza mu mutima lwaki takyasobola kunkubira nenzija nemukubira ku ssimu nemugamba naye mukwano wabulirawa tosobola nakumbuuzaako nze yali muno tokyasobola nakumanya nti no kangende mukyalireko yali mukwano gwange ddala bwoto bwolina okweyisa mu buntu obutuufu n'aŋŋamba nti ennaku zino mbeera bize nafuna byenkola sikegamba sibeera nnyo waka naye nga nja kujja nkukimye ojja olabe gye mbeera nenina nesaali mubi nesiika ngamba osanga ajja kujja koleki nga womanyi ndi muntu etwaze ntwala mpola neninda omuntu atuuke teyasobola kola ki teyasobola kujja kati nziramu nemukubira nemugamba naye gundi lwaki tokyanjagala ŋŋamba oba tokyali mukwano gwange nkimanyi n'agamba kale kwegamba leero nja kujjayo tulabe
ye kenyini najja olunaku olwo lwennyini lwalina kawungeezi essanga 12 najja naŋŋamba kiki ogamba otya eno oli bitya nemugamba gye ndi siina tabbu naye nga bwolaba embeera tikyali mbeera nti yembeera eriwo esanyusa nagamba nagamba nange embeera eyo kati nafuna omulimu kola nange sibeera kale siwumula sibeera waka tewabeerayo muki muntu yenna nengamba ekyo kirungi oba wafuna kyokola kyegeera kati naddayo teyagenda nange teyakulagirira era still teyakola ki teyakulagirira yambuulira gyalaga nemubuuza kale saamufaako nayagala nti ye kennyini aŋambe oleme kumwesibako kulaga nti no nze njagayagana ennyo okumukola ki okulaba ewuwe gy'abeera nenninda omuntu aŋambe yangamba bugambi kati mukwano ntuse ekiseera nkaŋŋende tunaddamu olulala nestafaayo nebuuza n'omuntu ddala ddala akyali mukwano gwange oba tekyali kati lwali lumu nga waliwo omuvubuka eyali atutambuza ku boodabooda ye kwegamba nga wetuba twakugenda tulina gye tulaga tulina wetugenda ng'abavuga ku booda nemugamba nti naye ompuliriza ku muwala bwati ne bwati omulabako naŋŋamba nti nno mumanyi ate manyi ne waasula wennyini ku mulyango sobola n'okukola ki n'okutwalayo essaawa zino zennyini neŋŋamba woba okikoze oba onzadde nanvuga tugendayo natuuka ku mulyango nenkonkona nga womanyi omuntu yenna owekitiibwa asooka kuyita abewaka nga tanayingira nju okukonkona saalabayo muntu akola ki anyega oba agulawo then neŋamba nenyingira terekegamba neŋamba wanansanga ajja kumanya nti ndi mukwano nazze kumukyalira nenyingira nentoola ki mu ntebe wentula mu ntebe kale kwegamba nga womanya abantu babeera ne smartphone ngamba kandabe kuki ku ssimu waliwo essimu yali agereseewaawo ku mmeeza kati nga nkwata essimu nga nkebera essimu y'oli mukwano gwo nga taliwo kwegamba nga onyiganyigamu just nga bw'omulinda mulinde mukazi munnange kyenasanga mu ssimu kyanzijjako ne pulaani n'enviiri zennyini zasooka ne zifuumuka ne ziva ku mutwe okakasa mwalimu ki mu ssimu essimu ennamba eyasinganga okukuba yali yaki ya bba wange gwe nandiyise x eyali bbaawo ekyo tekina WhatsApp? kyekitegeeza omanyi bayinza okuba balina business deals nedda baaba tekiyinza kubanga tekirina kyekitegeeza ku whatsapp message zokka woba ozisomye nga gwe wennyini owulira nga n'omutima gutandisa okukola ki okukankana okuvaamu gwe mwalingamu message ki okugeza tuweeyo nga bbiri ezalimu bumessage obw'omukwano bwawandikibwanga mu luzungu I love you so much my sweet darling where are you nga nesawa yakakati bulwenkirowooza mpulira nga n'omutwe gutandisa message ezo ngezezooli omwami eyali omwami aweereza ki mukwano gwo awo wenyini tusimbewo akati omulungi nga tutuuse ku nsonga eyo bannange abawala emikwano gy'abawala era mmwe mbasaasira mmwe abakyatijja nagyo naye katuwumulemu katono tukomawo tukwata ku remote yo mukwano kulikayo mukuwumulamu okwo tukyagenda mu maaso ne story y'omuwala Rita nga tuwulira ebyamutuukako ne mukwano gwe twakomye nga Rita ono atugamba aze mu nnyumba ya mukwano gwe nakwata ku simu ye nasangamu byeyasangamu messages eziri mu WhatsApp n'ebirala byonna nga za mwami we saako ne mukwano gwe eyali omwami we saako ne mukwano gwe kati mukwano awo wakola otya
wenakebera mu ssimu nensangamu obumessages obw'omukwano nenjizaawo nembyesonyiwa nensirika nemba nga atalina kyendabye neŋumya omutima gwange nembivaako awo era ye nga tanadda awo nkujjira ati naye nkyatudde ngenda okulaba ng'akoze atya ng'ayingidde enju naneekanga nnyo era nga womanyi omuntu tewamuleseemu mu nju ate nga yali yagaana dde okulaga waabeera kati ndowooza yate okulaba nti ozze weerese neerese nga tamanyi n'aŋŋamba wazze dda kuva edda oli wano konze nazze nesita kusaawo nenkukonkona n'obula nensalawo olwo gwe tewamulaga bunyiivu bwonna kwezino message ze wali olabye siina nakye namulaga yadde n'akamu era namulaga nti nzize nga bulijjo bwendi musimu ng'oli okweyo happy ndi happy naye nzize kulaba kubanga tokyambuuza tokyagala kumanya kikinkwatako ate nga twali ba mukwano ki nnyo n'aŋŋamba essimu yange mbadde ngyerabidde wano waliwo yagikubyeko konza tewali yakoze yatya yagikubyeko n'agikwata n'ayingira ekisenge n'agijjawo n'agitwala mu kisenge ng'amanyi tonagikwatako ng'akimanyi sinagikwatako ate era nange mukakasiza nti sinagikwatako bwe yagenda okudda okuva mu kisenge yadda ng'essimu agireseeyo togikwatako n'atuula kumpi wendi n'ambuuza bulungi nnyo nti kati oli otya nomuddamu nti ngendi sina tabbu netunyumya netudda ku mboozi endala naye nga mu mutima gwange ndi mu kumubala amagezi gamba abantu muli bazibu kati yali tukyanyumyanyumyanga woomanya ebyedda mbifuddeko obusungu mutadde ebbali newabaawo akola ki akonkona ku luggi toto nagamba kangende nsooka endaba oyo akoze atya akonkona naye mu mutima era nange kyanzijira nempulira nga ye kennyini alabika atya akimanyi era alina okujja abeera ani Dani yani yali boyfriend wange bali bamuyita Dani negenda olaba ng'ayimukawo speed ndowooza nga tayagala apakuka panikinga otaba tayingira nga before nga mulabe tayingira mu nnyumba omulabe nagenda ku mulyango ne babaako obutonotono bweboogera genda okulaba nga tebabikudde kateni nga Dani teyayingira teyayingira wamanyi otya nti ye saamanya nti ye Dani naye mu mutima gwange kubanga nali nkyalina ki record yesimu kati nagenda okulaba nga bavuddewo nga bagenze bbali oba omukolido nange saali mubi nenyimuka nengenda ku ddinisa nenyingiza ngenda okuningiza nga ye Dani gwenki gwomanyi sweetheart wange gwomanyi eyali sweetheart kubanga katakyali ati wali wasuula gomyaye yalonda nali saamusuula naye kyandaga nti yali yamukwana dda nga tukyali ffenna nze nga simanyi kyekeera kati nga banyumyanyumya obutonotono nze saafaayo nezirayo nenkola ki n'otuula ndowooza ye tewakola lutalo like tewajja lutalo n'amuwa bye yali amuleetedde najja nabyo genda olaba nga aleeseemu omugaati biki ng'ateekaawo eŋŋamba ani oyo omugenyi azze gutikudde n'otamukkiriza kuyingira mu nju gwe wamulabye dda ye yakuddamu atya ye yanziramu nti nze abadde mutabani wa neiba badde namutumye ebintu ebyokukozesa mu nju simanyi abadde abireese ate kati nga omanya abaana baba bakyafu saagadde ayingire kyokka nze namulabye omutima nasigala amutunuulya bwe nti ngambala bwongo bwe tegeera naye obutaleeta ntano mu maka ga muntu nensirika ngamba tomanya wenja mufunira kati nga amaze okuleeta ebintu yaddamu nanyumya nange ng'omuntu mulamu kyegeera nenvaawo nemugamba nemanyi ti kati obudde nze butuuse ngole ntya ogende n'osiibula nensiibula nenvaawo
saalida nabyaki nabyakungabulira nti simanyi asooka ofune kyayi era naye kenyini yambuza nti mukwano tofunye ku kyakunywa tovuddewo nga wulidde ebyokulya bibino bakabireeta tofuluma nga kukyolabe toyinza konze nti sisobola dakiika yadde nemu nti nina ye tewamulaga tolina kyolabe kugamba namugamba nina ebinfudde agente esaawa zino baniitaaga nina okukola ki okuddayo balina kye bampitira ewaka agamba it's okay kale nalimuka netugenda namperekera naye nga mutima nkaaba nabamazima ddala yali mukwano gwange kati pointi yennyini yeruwa point ndeetedde okujja wano ku ABS television ebaddeemu ku mwatuliro yennyini imuswaze ndage kyali nti tekirina makulu okwatuliraani mukwano gwo okwatulira mukwano gwange n'oyo yali bba wange kubanga ekintu Dani ogenda kubanga otunulako wali mu screen bamulabidde Dani bw'abaayo ng'alaba akitegerere ddala omwatulire Dani sebo yonna gy'oli nze ku television ABS nawuliddeko mu bbaluwa ng'ogamba nti waliwo alina sirimu kubombya ni alina sirimu nanti kati awo mbadde sikugambyewo naye mukwano gwange yalina sirimu kubanga oluusi namuwerekeranga ng'agenda okukola ki ng'okufuna eddagala mukwano gwo yalina obulwadde naye ate bba wange ye teyasobola ki kukimanya ate nali sisobola kimugamba kubanga yali mukwano gwange ekyali kyama kyange nze naye kyegeera naye kyewuunyisa nnyo kubanga ate omusajja omusirusiru naye yagenda naye n'omulwadde butamatira kyeyali ayagala sikisuubira nti kyali kyawukana naye kati obulumi bwo buluwa omusajja olwedde wali omutadde oba gwolowooza nti olwedde baali beeyagala dda obulumi we buli baali beeyagala dda kubanga tekisoboka kujja nga twekyaye eddakiika eyo immediately naawe opiikinze ekintu okikoze otya okitutte ate nga mukwano gwo mikwano ndowooza mubiwulira ebigenda mu maaso best friend wo naye nze nakoze ogwange omuwala namunoonyeza ayogerwako era katuwulire ate ye ku bigambo bye ebintu bino ye abyogerako ki mukwano wanje nyama nsanyusa okulaba kale nange nsanyusa okusanga ebigambo ndowooza obiwulidde ebimu era mbiwulidde obiwulidde amannya bakuyitaani amanya bampita Rusi Katusiime yegwa Ruth Katusiime Ruth gyebale kale nawe gyebaleko nyabo kale Ruth onyirira olabika bulungi webale kusiima olwatuuka Ruth mu basajja bonna ab'oku nsi gwera n'osalawo nti nno kwotwalemu Dani wa mukwano gwo ate saatwala ate sabba omuntu bw'ofuna chance n'ogikozesa obubi waliwo abakola ki abagikozesa obulungi oyo yamulajjagalira yamulagajjalira kaakati nange nengamba omusajja omulungi ng'ono ani omulekerera ate nasobola okusuzanga mukwano gwo Rita yalagajjalira omwami yamulagajjalira mu mbeera ngaki kyekiraga kikyo kyalaga baali babeerawo nga bali mu kuyomba eva tebabeera setodi ng'olaba omusajja ajja ngenda kusaba oyogere ng'otulunako wali mu kamera abalabi bakulabe bulungi munnange bweweekaliza mu nsonga zino ng'omusajja complaininga n'omuwala complaininga so nali gwe nga bikuluma ng'owulira Dani bamuyombesa ng'ebintu byaleeta ng'ono tasiima ng'ate era bw'olaba omuntu nga tasiima ng'omuntu ow'omukwano amuleetedde akantu n'obwekaba katono omukazi oba olina okukola ki okasiima naye no nga tasiima nange nengamba soko Rita omusajja wali omuvuma nga n'ebintu tosiima olina kyayogerako sikitegeera nabitegeeza kyaba ayogerako kimu nti yali yayagala dda omusajja naye kalitoke wabanga yamutwala bagende n'ebizibu byabwe
kati mbadde manti mu mbeera ng'eyo walabanga mukwano gwo katugeze nga kituufu ddala kyaliwo wali badde otuuza mukwano gwo n'omuwuliriramu n'omugamba Rita tebakola bwe batyo soke nkusala ekirimi mama wange oyo nnyakyala kennyini yaŋŋambanga nti omusajja mwenzi simanya bikinze bamwogerako mba mbawulira eyo nga yennyini yakuleetera olugambo olukwata ku bbaawo ate kati omusajja omwenzi gwebogerako obubi kakati omwenzi gw'omwagaza ki wamwagalako ki leka nkubulire nnyabo mbuulira nze mpulira omwezi gwakyusa omwezi n'omuteeka mu nnomo kati nze wali osuubira sijja mukyusa gwamukyusa n'omuframinga wandimukyusiza dda naye nze nalaba nti tosobola kukola ki tasobola mumukyusa nange nemukyusa nemuteeka mu stage eriki gye wali omwagalamu so nawo ne kakati Dani waani wange era tagenda kuddira tagenda kyuka Dani sweetheart wange totwewaanirako sweetheart we waawa kuva ddi Dani sweetheart wange buli kimu akireeta ne bwenjoya akatunda ne bwenjoya kinemba mulwadde kati ono mukwano gwo yali mukwano gwange kati takyali anyway watwala natwala kati gwolowooza nti nno gwe mukazi ennyo atuukirirwe mu galanda gwasembyeyo kaakati leka mbuuze in case lwaki bweba yali amwagala nnyo anyway lwaki nze bwe namusejjusinga ate gwe teyakulemerako okusejjusinga it is kusikiriza right wamusikiriza omusajja yali andaba n'asikirizibwa kyekyo kyenagambye nti baawajja atya n'okukkiriza omukazi omulala okubeerawo awo walabye nti amusinga nno eriiso amusinga nno akayindo kitegeera ogobanga eri kasasita ogobanga eri tewesemberezanga ndowooza abakyala ako mukafunye mukazi munnange naye musikiriza era bwe yajja ewange weyakyukira n'akola ki n'alekooli that means nali nina qualities zonna kiki kyotegeeza ate nze omusheshe ongambako ki Omusheshe buli kimu tekirina buli kimu kiriya maama omusheshe aba ati olutuuka kaakati leka mbuuze gendako omusheshe aba ati olutuuka aba atya buli kimu aba kirina buli kimu kiba kyasoma nga buli kimu kitendeke naye bannange ensi eno omuli ebizibu naye bannange omwana omuwala wuuno akati leka nkubuuze singa nali siri muntu anyirira siri muntu amuweesa appetite yandizeeyo wooyo abasajja bwe batyo babayita ba explorer batambula ano ne wali buli wamu baagala kulambulawo abasajja balambuzi wabula bw'amala okulambula n'alaba ekiri eri nga ddayo agana okulaba tebiina nnyo njawulo kati naawe ajja kujja alambulako ewuwo amale akomewo lwakubanga takyetaaga kyasobola kati ekyo kikyali awo otubuuliremu olwo ku ddagala lyalina alabika yaloga muloge bambi naye bino Dani waali wonna we njogera waba ali ku TV ayewulire ebyo nabyo mwebiri alabika oyo omukyala yamuloga bulozi ate nga ndogera ky'omusajja omusajja tebakyamuloga bamukola batya omusajja bamukwata bulungi batya nga bwe wawulira oluyimba lwa Nis Henry omukyala bamukwata mpola nnyo kakati n'omusajja omukwata nga giraasi n'atayatika ono yamukwatanga ki nga luku kirabika olutuuka ng'omukwata otya nze nsomesa munnange ng'omukwata omuwembe jjootya olina okuteekayo amazzi mu kinaabiro otwokya n'okuutako ne mu mugongo akajuyisi nga kali awo bw'ava mu kinaabiro nga juyisi waali already ne lanchi oba sapa ebeera ng'eteereddwawo n'omusiiga ne ku bizigo gw'obeerawo si kubeerawo okulowooza nti wamalayo nodderi no relaxinga maama owulira wabikolanga ebyo
omwana yajja n'enkuba ye simuwagira naye abakyala naffe oluusi tugenda like ne turelaxinga ne tusuula ennanga n'ogamba kyaggwa okitegeera kumba abaana baasoma ebitabo abaana balina waaka simuwagira naye nga just kano kalowoozo eri abakyala waaka buli kaseera notice olina okuba nga olivisinga okitegedde kakati mukwano si kuswaza ku mpewo naye nawuliddeko nti waliwo obulwadde obuliwo omwami wa munno ekintu ky'obulwadde ekyo tebamusiiga obulwadde ate obulwadde kuba ono ye kennyini akulinako obujulizi n'empapula yazindaze wali ye kennyini yakutwalanga n'okunywa eddagala ate bulwadde ki abantu waliwo obulwadde obwakawuka akaleeta waliwo obulwadde bwe bakyatya obulwadde buli kimu ogenda wali ku ddwaliro buli kimu abeera kiriya Museveni yaleeta ekintu ekiki yaleeta yaleeta kiri ekiweke ekitutambuza kakati Museveni yabayetera ekiweke okyabeerawo mbu otya obulwadde tekyali ndwadde nti oba obeerawo weeraliikirire wanje kakati gwolowooza kiki ekinyiriza kiweke ate nkisiima nnyo kati gwe tewakwatibwamu kisanga omwana w'abandi ddaani ogenda omusiiga obulwadde ate nze yamuleeta singa namuleeta nemukulira era yali musajja mukulu omusajja omuntu alina ebirevu okulula otya nti jangu yeyeereeta teyatufaayo nakukebeza kakati bw'aba teyafaayo twagenda wetugenze wetutuuse takyalina kyazza naye leka mbabuulira obulwadde si kintu nti kiryawo kyakupapira bannaaye bwe bamuli eyo mulina obulwadde mugende mu ddwaliro ekiweke gyekiri ekinyiriza mundabanga bwenfaanana ono waleero ye agimmenye bakwita kugimenya ogimmenye mwana muwala kyekyo kyetutambuliramu kyemutambuliramu naye okimanyi nti nno onaleka musirise naye waliwo gwojja okuzanyira ku musajja we akube olaba nti weewaana biki agenda kukola ekintu kyolifa teweerabidde nga ki kyonna ensi si nnyangu abakazi baatabuka emitwe omukazi ajja kukola ekintu vamu ebyo ebibozi byonyumya essaawa eno ndowooza tewalire muntu kyasobola kunkola kubanga mba sisuubira nti omusajja akuleseewo najja ewange mbudeni gwe ofune entobe efune ekyonkola wa tukisuubirayo kubanga oba olina kuba mukakkamu kyolina okukola onoonya omusajja ki omulala omusajja omulala olwaki oba tewanoonya omulala lwaki oba wayagala omusajja wa munno wali badde onoonya owuwo ate bwe nalaba nti ye sayizi yange baali bakyankalanye nze oli nali nalaba nga sayizi yange nga yankolera anyway nga bali bakyankalana byabwe nze so nina okukola ki okuwonya omutima gw'oli kati okitegedde nti olunaku olwaleero lwennyini Dani akitegedde nti wali oyina obulwadde era singa Katonda amuvaamu n'abanga wamusiiga waliwo munaabo abafuna omukisa nga tebakwatibwa mangu naye kati singa Katonda amuvaamu n'abanga wamusiiga gwoloza nno ogwo omukwano gwewaana nagwo gugenda sigalawo ate agenda kukiddawo muva ekyo ekintu tebakizanyirako tewali wagenda kukidda nze nemmanya nti nno nsiiza ekintu ekyo nesigala nga nkyakutijjisa bebi era bugenda ne bwadduka bugenda kukola ki kumusigalamu so asetolinge wansi tubeere wamu n'essaawa zino ndi lubuto lwe wangi olina olubuto ndi lubuto kino kyo kintabuseeko ekyamazima aga Katonda n'essaawa zange ziweddeyo katukigalire wano mukwano ogenda kukola otya mu mbeera eyo ye omusajja kale tulwadde tukyamwetaaga ayinza obba yafuna dda n'obulwadde naye nga baako ekigambo kimu bibiri byosembyayo ng'ogamba ono mukwano gwo nze byembadde njagala okumugamba yogera mbadde njagala muleete ku TV mwatulire
omutegeeze nti nkimanyi buli kimu ekigenda mu maaso ye naani n'omwami we naye nze bonna sikyabeetaaga bona tokyabeetaaga alekeraawo n'okubeera nga akuzungirako lekeraawo n'okupretendinga mama kati gwe mukwano gwo towuliramu kuba nti akulumye nti abadde mukwano gwo naye mwawukanye mu mbeera bwetyo ate yagyali mukwano anyway anumyemu kubanga twali mikwano era yakuyamba bingi tuli baki balabe muli bajja na bajja mu bufunze so kyengamba nze bambi bw'oba wakimanya kyaggwa Dani gy'oli yonna tugenda kukola ki kulabirira bebi n'obulwadde bwaffe mumire ekikerenda tubeere omulabi wagwe omulungi okoze sina kyengenda kwongerako naye alina okuteesa kwonna nkubira ku namba gy'olabaawo esembyayo 11 oba ompereze ka whatsapp ompereze message nga owa endowooza yo ku programu ya leero omuweereza ombadde Nambiru Stella mbaagala nnyo mikwano gyange abateesa ku programu eno abagirabira buli omu oli kwaba ku YouTube ate mwe musinga mu kintu kino bane musule bulungi enkya eddibwamu ku ssaawa 5 ez'okumakya mbaagala nnyo mweraba